bateesa. Mu nnaku ntono ze tukubye emabega Abanyarwanda basisinkanye omukulembeze w'eggwanga era bano ne bamubuulira ebintu ebibasoomooza naddala mu ggwanga lino. Okusooka bano bamubuulidde nti baboolebwa naddala we kituuka kufuna endagamuntu ssaako ne paasipooti okugenda mu maaso n'okukola emirimu gyabwe egibeetaagisa naddala nga bali mu ggwanga wano Uganda ssaako n'ebweru w'eggwanga. Bano abaali bakulembeddwa munnamateeka waabwe Fred Mukasa Mbidde batottola ensonga zaabwe nga bagamba nti mu kiseera kino bakooye ensonga zonna ezeekuusa n'okuba nga basosolebwa mu ggwanga era nga baagala article number 10 mu ssemateeka wa Uganda egende mu maaso n'okukolebwamu ennongoosereza bano no basobole okufuna nabo obutuuze obujjuvu. N'olwekyo pulezidenti we yamaze okwogera ekiwandiiko kiri kiraga nti omuntu yenna kati gwe Omunyarwanda nga bajjajjaabo bajja buzimu naye okujja tebava Mpololo Kisolo n'Antuŋŋamu oba mukitegera kyenjogera nga baasibuka mu nsi ndala toli Munnayuganda era ogenda kusaba obutuuze ng'Omusudaani gwasaba wano. Nange munnamateeka nteekeko omukono bakoze bubi nga kati awo tewaliwo kijja tugaana kuteekako omukono tutandike okusayininga naye tujja kugendera mu oda. Ekyokubiri ekiddako bwe butuuze obutuuze era nabwo Katonda yakola ki kubanga yakkiriza nti ozaalibwe mu Uganda oleme kuzaalirwa Tanzania. Waliwo abantu abamu abalowooza nti basobola okuzannyirako ne babumma bannannyini baabo. Buli muntu yenna ali mu gavumenti ya Uganda ng'alowooza nti obutuuze bw'Abanyarwanda agenda buzannyirako kikafuuwe. Bano bakunganidde ku Speak Hotel okutongoza ekitabo ekyenjawulo kino nga bagamba kyekigenda okuŋŋaanya emikono gy'Abanyarwanda bonna be basuubira nti bali eyo mu kadde nga 7 okwetoolola Uganda. Olwo nno bamalirize bakitwale eri omukulembeze w'eggwanga ne Paalamenti esobola okukola ennongoosereza. Nolwekyo mbegayidde mukole temuleeta kubugumiriza bantu mwe musabe kyemwagala ekyokukyusa article 10 ebirala mugire ki abaana abafunye omukisa ku gundi eno gye bawadde executive order era nakiteekamu ne mugundi ne mu gundi zange konza okujjako nga abakozi ba internal affairs batidde president kubagoba ku mirimu neteeka emanya order tejja kukola ki ate kati ne minisita waayo yagira ne minisita agiteekesa mu nkola yalaze kyagira ki kyalowooza. So please Hutu Tutsi ekyo mukireke tuli Abanyarwanda. Waliwo n'abalala abakuza ekigambo abavandimwe. That's very wrong. Kikyamu hari hanga mwari mwumva yitwa abavandimwe. Waliwo eggwanga lyebagamba nti bavandimwe. It is not there. Baagala okulya balye banne tetujja kubalinyira mukaabwe naye ffe kyetwagala mu butuufu twagala ogendeyo nti bakusaba bino oleese bino tuleme kubuzaabuzibwa okugamba nti ngenda kugoberera gundi eno. Abanyarwanda bw'oba weetegereza kubanze ndi musajja eyasoma ebyafaayo bw'oba weetegereza kabeere Pulezidenti Museveni kimanya ajja kundaba. Abantu abayambako Pulezidenti Museveni okujja mu ntebe baali Banyarwanda. Rwanda batira Baganda Uganda mwekita Banyarwanda ne muga Pulezidenti tagewa nagana yahatebwe Jeka wamaze myaka 9 mu Uganda kuba muna Uganda ne mugambo obyogera ne muteeka siwe bigamba nanga mwana wangu bide ya korona tula wansi nentwa naye twasanga kundi bagidraftinze ne batandika ogikyusa mu executive order eno wandika terezaamu kano terezaamu kali. Wabaddewo bingi ebijja biyitingana naddala ebikwatagana ku nsonga z'Abanyarwanda nga bangi bagamba nti si bazaalirwa n'abaawano ate ng'abasinga ku bo bagamba nti bano
nzaalwa ya wano e Uganda.